ku nsonga ya Besigye Abaganda balugera nti gwe wabbako naye bw'asula emiryango toyinza kwebaka tosobola kwebaka nga gwe wabbako naye asuza emiryango. Ebyafaayo bya Uganda ebya entalo n'okukyusa gavumenti ffenna tukimanyi nti nno bibadde bijja mu mbeera etali ya mirembe. Uganda situfanako ku mukisa okuva twafuna obwetwaze ne gavumenti z'abazungu okujja wano bw'olaba enkola engeri gye bajjamu bajja through violence kuwaŋŋangusa abazungu through violence kuwaŋŋangusa Ssekabaka ne bawaŋŋangusa n'omukama ow'Ebunyoro ne batukulembera emyaka 60-70. Gavumenti zonna zizze mu mbeera eyo emu kwemu nga bwe zeetegula. Kati President Museveni ng'akyali muyeekera yeegattibwako Besigye ne balawuna ensi okunoonya emikwano n'enteekateeka ze basobola okuyitamu okuwamba ensi. Era President Museveni asobola okuzanyira ku bintu bingi nnyo nesso omuntu alawuna ensi n'akuŋŋaanya n'ebyekwatanyirizaako n'okubanga birimu emigemera wala birimu okulwana. Kati bakuba ono be yagambye nti abakola ebyobufuzi ebyo nga byebyogedde saagala kukiddamu abo bakazanyiikirizi President Museveni era abalaba n'agamba abo naye omuntu asituka n'alamuza kubanga alipoota eziriwo zigamba si nti yagenze n'emmundu e Kenya si nti yayita nayo ku kisaawe naye kubakwatira wali nga n'alamuza ekitabo ojja n'okikwatako no kino ekyakava ekaluba kya mmeka ate kiri kwegamba badde bakaleetawo ebyokulabirako bibiri nga balamuza ze lipoota ze nakafuna